ne beekweka bo ne babeera ku kazinga akaabwe. Era video ya leero nzize kugamba bakitaffe mu Katonda mulina ebbanja ery'okusasula. Ye video ya leero namwe mulina ebbanja ery'okusasula. Mulina engeri gye mwekweka ne mubanga mwe ne mubeera ba tebinkwatako. Mulina ebbanja ery'okusasula. Era mujje wano bakitaffe mu Katonda. Mujje wano. Mujje wano. Tukoye ebintu ebyo ebyokwekweka. Maureen Simike yakutusako programu eno Maureen Premium Dental Clinic. Tuyina omuzimbi, tuyina abayokya ebyuma, tuyina oyagala kuggala nnyumba yo kukolera gate oba kalina oba ki byonna abaggala weebali. Omuli ne muganda waffe High Tower wa security ya president ayina byakola tusobola omuwagira. Ojja kujja mu kabox nkuwe namba y'omuntu ayokya ebyuma naye ne High Tower nayo wali awo kumpi nayo osobola omukoonako. Ne bakukolera byagala nabo naawe no bawa kasente. Tuyina omuzimbi, tuyina afumba ku mikolo, tuyina wa interior designing ennyumba, kate ebibiki byonna byonna ng'ennyumba ye badde ng'ewedde oyagala biki byogenda oteekamu amasuuka, obutimba bw'ensiri, kate ne biki. Gwe kasita omugamba akuwa amagezi ku ngeri y'okukolamu ennyumba yo. Owa transport abeera Sama Uganda naye munnamawulire ku tiimu yaffe ey'enkyukakyuka. So kirungi nnyo mu budde bwabwe obw'eddembe nga balina bye bakola ne tubawagira kubanga naffe bwe tubeetaaga mu struggle bajja ne babeerawo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Kale ntandise programu nga njagala kwebaza UK chapter. UK chapter mwebali nnyo, mwebalire ddala. Nammwe twabalabye bambi nga mweye ku kkubo mu bungi okulwanira mama waffe Uganda. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mukama abawe omukisa UK chapter. Mwebale bamama baffe, batata baffe, baganda baffe. Mwebali nnyo, mwebalire ddala. Temujjanga okwo. Ebintu bino bye tukola biringa bw'olaba bw'ofuluma ku makya n'ogenda n'osiga. Lw'osize oyinza kubanga si ogenda okuya ku bibala ebyo. Naye olunaku lukya nga bikuze nga byengedde ate n'obiryako. Mbakakasa buli omu alina kyakoze mu struggle ojja kulya ku bibala ebyo by'osimbye. Ate naawe alwanyisa Uganda, naawe akutogera Uganda, era naawe osiga. Bayibuli etusomesa ne tulaga nti ennimiro emu yali erimu eŋŋano ennungi n'eŋŋano embi. So abasize eŋŋano ennungi mujja kugirya. Naye era Bayibuli egamba nti eŋŋano embi ku lunaku luli bajja gisala, bagisibe ebinywa, esuulibwe mu muliro. So buli ŋŋano erina weeraga. Ab'eŋŋano ennungi Mukama abawa omukisa, n'eŋŋano embi nammwe waliyo olunaku lwammwe olw'okusunsulwa okuva mu ŋŋano embi. Nammwe muteekebwe mu kifo ekyammwe. Eŋŋano ennungi eba etwalibwa mu byagi okugitereka obulungi, ogikwata obulungi. Eri embi yonna ne bagisala ne bagisuula ku muliro. Abantu b'e UK njagala okubawoninga ku mwami. Waliyo omwami akolera Museveni ennyo eyawammwe. Omwami ono ayitibwa Wile Muganza. Omwami ayitibwa Wile Muganza. Kamala okumunoonya wano mumala okumubalaga nsooke ngende mu birala byonna ebiddako. Ye nga mmaze tumale okumuggyawo Wile Muganza mumulabe okolagane naye nga tokola ki? Nga teweekwasa muntu mulala yenna. Wile Muganza bw'omulaba dduka, bw'oba todduse gwamanyi. Alina za apartments empitirivu ennyo mu Uganda era bwe mugenda mubeera naye mugenda ne muzipangisaako ne muzisulako. Musajja mugagga nnyo. Mbadde ndi mu kumusomako wano. Oyo y'omu ku banywezeza Museveni mu UK. Oyo talina ofiisi gy'atatuukamu. Oyo ngenda mubaleetera essaawa yonna kamala omwetolola bulungi naye kamala okubataasa nga obudde bukyali. Oyo omwami oyo. Oyo omuddugavu aliko oyo. Ngenda baleetera ebintu bye byonna mujja kukakasa. Eyo nga nvuddeyo nafunye
abantu bangambye mu Uganda okay akawungezi nabagambye nembagamba nti waliyo nti mpulira omulambo ku kabira ku kabira waliyo omwana era omulala yafudde naye babikwese bano babakutte ono bamukute kidiplomati bakyanoonyereza kiki kye yabadde ebitawana gyatandikira kabira ne bamuddusa mu ddwaliro ne bamujja mu ddwaliro ne bamutwala ewaabwe e Masaka omwana mu nnaku lumu bbiri omwana n'afa naye tukyanoonya kiki ekyabaddeko naye nga kituufu omulambo ku kabira waabaddeyo omulambo ogwokubiri naye guno bagukwate diplomatically ne bagudduse Masaka nga gukyali mulamu ne gufa ne baguziika so nabyo tujja bimanya ebisingako awo jo najja ne mbaleetera amawulire ga owekitiibwa eyali owekitiibwa Sheikh Ndirangwa nzizimu nembiraba mbu ate era yafudde simanyi oba bituufu mbirabyeko ku social media katubirinde nze nabagambye naye katulindeko sibimanyi kati naye nga mbabuulira mwesibe ebbiri najja wano nembawoninga ku nsonga z'enkoko nembagamba nti enkoko bagenda kuteeka bangambye mu Uganda kati business edirira mobile money nkoko nabagamba bagenda kuleeta enkoko zibeerenga bazifuule enva enyangu nga nebo boyagalako ebifi bibiri babikuguza nga bapima kota oba kilo oba wafu kilo naye waliwo omuntu omu yangambye nangamba naye pastor olabika musajja gwe n'ekintu ekirala mbu enkoko zifuuse enkoko naye nga nabaleeterako episode y'enkoko nabaleeterako episode z'enkoko tikwe bangambye enkoko kati ebintu bino no ogamba nga golingizaayo nojja no pastor nkulamusiza sebo wabadde wabalambe wabala okuweereza eggwanga naye pastor aba ebintu bino ebimu otulimba bulimbi nga toli pastor wazira olina bbi wa ku nsi kwennyini alingiza ebintu bino no ogamba nga golingizaayo nojja n'otwekyusizaako naye ng'oyogera kubanga mabegaawo watugamba ku nkoko nti bagenda baleese enkoko zaabwe wano bagenda kuteeka buli mu kasente enkoko zibeere ku layisi bwe zinaamala okubeera ku layisi oluvannyuma bazikubemu eddagala tubeere nga enkoko tulya za ddagala bo bafunemu gye banaaba balowoozezza nga naffe tufunyemu obulwadde naye okimanyi nga pasita kati buli kasente kootuukamu mulimu enkoko ze batunda ku minzaani in fact kati ye business eddirira ku ya mobile money nti buli mu center at least osangamu abatunda enkoko nga 5-6 ez'oku minzaani kati genda mu video zenzi zenkola genda mu video zenzi zenkola ojja sanga nga nabagamba nti bagenda kuleeta enkoko ezo bazifuule enva enyangu abantu bamala ozimanyira tuwadde zikalulu bateekemu ekintu ekigenda otuteeka mu lockdown emu ku video gyennyina ey'enkoko newankubadde nnyingi nagikola ng'ennaku z'omwezi 6 ogwokubiri 2024 agenda y'ogirabe nga 6 ogwokubiri 2024 sigenda gikuba wano najja ekirala najja nembagamba ku bintu bya fangoni okwegatta ku bujingo mwabirabye eggulo ku Sunday fangoni bwe yasabidde wa bujingo wawulidde ebigambo bujingo byeyogedde si bye nababuulira mu security alerts kaakati bye nayogera ku olwo byali bya bulimba nabagamba fangoni okwegatta ku bujingo kati ne wa bujingo ennakedde wa bujingo waliyo abantu abatendekebwayo waliyo abantu be batendekere wa bujingo waliwo training egenda mu maaso wa bujingo naye tebamanyi bantu ki
era mugaso ki ogutendesa balinga baasi 2 oba 3 batendekebwa ewa Bujingo enakedde eno Fangoni bagikoze nga Merisha Group Bujingo mukulu wa M23 mu Uganda bamugase ku ye bakinjogera ebingi nga tusobola obijjukanya wano kamala okulaba wano bannabiraba mbadde wano nenengera abafanguni nga baze kusaba ffe tuyita abalokole n'abaki nabagamba ntya n'abatali balokole ate mu bafanguni mulimu abalokole mujjeko wano abafanguni mujje ku kituuti mukama mwe mumuleseewo nga simulaba muwulire bulungi obwo budongo obwo bujja kusiba gundi yange abafanguni mulimu abawala gwe weezira sikaati kati abafanguni abawala babayita bafanguna mulikirya ebyo byonna biva wa Museveni nyonyonyo muwulire bulungi abalala mubaliseewa mbale mulina okuggwayo otegedde abalala mubaliseewa mubadde mulina okuggwayo kitegeeza akimanyiiko nakakyogera mu sekretariat emirundi ng'egi nga mbabuulira ku nsonga ezo n'ekyo nakyo nkivuddeko abalunzi b'embizzi muwulire kino bw'oba omanyi olunda embizzi wulira embizzi zammwe temukkiriza ozigema eddagala libagenda obbawa mu bitundu byammwe waliwo abachina abaleeta embizzi ezaabwe mu Uganda oba abaleese embizzi ezaabwe mu Uganda baleese eddagala bagenda kutta embizzi zammwe eziri indigenous balina embizzi zaabwe ze baleeta era embizzi zaabwe ezo bagenda zikolamu butto mu Uganda amasavu gazo bagenda kugakolamu butto naye okuzifunira akatale embizzi eze Uganda zinansangwa zonna zigenda kufa abalunda embizzi muwulire bulungi n'abafanguni mbamaze najja ennaku ezo nembabuulya nembagamba ebifa ano muteeka okuzinira Yesu byonna ebira bye muliko ab'engoma mulesewo ab'endongo Katonda owaffe w'amaanyi ye wuwe yatendereza yabuulira byonna yabikola mujjukira olunaku bwe najja nembagamba nti waliwo droni zange ziyina bye ziraba enkumba nembagamba waliwo ekintu ekiri enkumba waliwo be batendeka enkumba mujjukira nga nakibagamba ebyabaddeyo bibino nabagamba nembagamba tuwadizi kalulu muchaka agenda kweyongera ebyo bye nalinda benkumba bakuta abaana nanga abasomyeko muri basiru abayivu muri basiru laba badide nabagamba tuwadizi kalulu abavubuka bagenda kubateeka nnyo mu bintu bya muchaka nze mmanyi ekibeera mu muchaka kuba ndi instructor wa muchaka ebibeerayo mbimanyi era Museveni okukwata bannayuganda obwongo Uganda yonna bw'amala okutuula mu ntebe mu 86 n'afuka mu myaka bwe tuba tuyingira 992 Uganda yonna yafuna muchaka wansi w'omutwe gwali kugamba nti abafuzi bali abakadde ba Amini ne Bobote batiisa nnyo abantu nga batye mundu kati ye Museveni ayagala atendeka abantu bonna mu Uganda babe ne knowledge ku mundu tuwabangangawo omuntu abamanyira yasoka natendeka LDU gundi phase 1 natendeka bakadazi naddamu LDU n'agenda ku SPCs n'agenda ku baani n'agenda yajja atendeka emitendere gy'enjawulo n'abakwata obwongo waliwo omusomo kati baguyita patriotism naye luli baali baguyita siasa nga bemumaliriza bino ebyafunga fungua ebyo ne mubibaliriza ebyo ne mubiringita ne muyimba ne mukola mucha nga mufuna obudde ne mutuula ne batandika obbasomesa kye bayitanga siasa brainwashing ne kimaliriza nga abazadde baffe bonna bawagira Museveni
yafunanga abasomesa abalungi era bwoba wasomako mu bintu ebyo byamucaka kizibu nnyo okutebuka akatego ka Museveni kubanga basooka ne babanyimbisa ennyimba nga bakulaga nti Museveni ye mugulanda ye mugalanda wa Uganda buli luyimba lwonna Yoweri mama Yoweri hakuna mwingine Yoweri mama hakuna mwingine Yoweri nga buli kimu muyimba Yoweri buli kimu era muzeyi anapanga muchere siyo nyama tarara nyama tarara nga buli kye muyimba kyonna muyimba Museveni obwongo ne bubo teriyo muntu ayinza mukujjako kati bakuta abana ba university bonna abasinga ne babibatwalamu jukira bamaze osoma obusawo babamye internship abalo babamye obatwala ku Road Development Center buli omu bamuzibikidde kati obusungu obwo bwonna bakutwala wali kibeera eri basobola buli lutu yonna gyembera mbagamba babatendeka ne bamanya nti mmwe musinze bamugamba bannange natandika okutendeka mu mwaka gwa 92 sitendekangako bantu balungi nga mmwe mwangu w'okukwata twazze tumanyi tugenda batendekera emyezi 4 naye mu mwezi gumu mumaze obikwata byonna era tubatadde mwenna kakati mugende mubere bw'omuti mwe mugenda okuva ba RDC kasita akalulu kaggwa bandi kumwe mugenda kujoininga UPDF ate buli ali wano ogenda kujoiningira ku ddala lya kapiteni bayogera ebigambo bwe bito novimba nogenda nga toyagalira ddala muntu kulira muntu ayogera ku Museveni nga ogenda yingira UPDF ng'oli ku ddala lya kapiteni ebyo ebintu mbimanyi muzeyi wange ye yali Greater Mpigi district nga tebanagisalako Wakiso ye yali chief instructor wayo ye yali instructor 001 nga nze 002 afande Kadogo afande Kaseti era bwoba onoonya afande Kaseti yenze okitegedde kati genda omubuuze ngando Butambala genda omunonye mu bitundu bya Wakiso omuntu yenna yali abaddeko mu bintu bya mucaka bw'aba tamanyi afande Katongola akulimba teyalimu gende Jalamba gende Ebuwere gende Nabitete gwe gende onoonye obuuza afande Katongole kati Kadogo mmwe gwe mwali muyita Kadogo yenze nga nakutandikidde gwe ennyimba za gundi go saaga omanyi mimi kafande Kaseti kubanze yali abintendekera waka kati nga wali balina kutunulira nze kyenkola kibakola bwabako wanga abankwasa nange ne mkuba ku bantu abakulu kiboko nga instructor badaye ndabye ebintu mu nsi muno fungua moja mbili tatu moja elo sibe tusokera kebi mpito okusaga so bannanga abavubuka ab'omulembe guno mbakuutira temukkirizo bajja mu Uganda mu mitwe gyammwe naye wakiri bw'oba ogenzeeyo genda ononeyo military knowledge oveemu okutya tebajja kukumanyira temugenda kuggwerayo kusiruwalirayo Musa Farawo ye yamutendeka byonna n'abikozesa okujjayo abaana ba Isirayiri wa Farawo okubatwala gye balina okubeera era nkutira abaana mwenna abatendekeddwa enkumba temukkiriza temuli batabani ba muwala wa Farawo temuli bawala ba muwala wa Farawo muli ba Isirayiri mukkirizibwa okulondawo okubonaabona wamu ne bannayuganda bannammwe paka nga mubanunudde ne mubazzayo mu nsi ensuubize muwulidde kye mbagambye mugenda musinikire ebinnyo nga muli ba university mugenda vuga boda abaana bavuga da boda mu 92 bakuteekamu ekijegere ne bakusiba ekijegere wali kunna bugabo ti tukukutootika noyogera oluzungu lwonna n'olumalayo ne bakuteeka ku kijegere paka sawa 12 ngoli dokita mulamba wasoma wamalako naye bakuma internship katuli ku boda mugende musirwalire mu mucaka bya Museveni kubanga bwobiyingira mukati bakupika nolowooza mbuno oli wakabi gwe wabiyize gulonze ndi instructor wabyo gwe wabiyize gulo nzali wano genkaba genkomba ndi instructor wabyo kati toyina kipya kyo bingambamu obulimba bonna obuliyo mbumanyi siasa aliyo mbumanyi
ojja kuddawo weewanike mbu olw'okuba olina bino ebiti bino bye muyite emmundu bino laba abaana abawala laba kati awawulira nga wakabi n'ebyo ebiti nze nava ku ebyo ebiti n'ensula n'emmundu emyaka 17 ng'emmundu ensula mitwetwe kati binjogerako mbimanyi mugenda kulabera kwaga agati talina makulu emmundu yansula emitwetwe emyaka 17 naye nga nsula njala ebyo tebiina makulu nga Uganda eggwawo bikola amakulu bw'ojjayo knowledge nojja ne tubaako kye tukola ebyo viva wa chama cha NRM viva ebyo gundi ebyo viva ebyo byokulanya n'okulayira ebyo okubeera royo eri Museveni ebyo byolabanga basitula enkofiira viva ebyo oba olayira kuweereza Museveni ebyo mumudda eyo nayo nvuddeyo njagala enamba ya Joyce nonyako mwalabye ebintu ebyabaddewo nabibalaze eggulo ebya Boss Mikyo team mujjukira ebigambo bye nayogera ku Joyce nga Joyce azze mujjukira ebigambo Museveni byayogera bye nabagamba abamu ku gundi ne munumba ku media mbuno nze ntiisa ba comrades mbu njagala nze nerumbu yetubeere nga ffe bajayanti ba media mbu omuntu gwajjanga mutiisa mbu kati nabadde ntiisa Joyce oba nanga abantu abamu bategeera batya eno project eno mumpe nyondo project gye nabalaze eggulo eya Boss Mikinga ayomba ng'agamba mbu Kyagulanyi taddamu okulinnya mu Northern Uganda eyo project yatandise lwa mwana gwe bayita Joyce era Joyce fungiza olumbe Boss Mikyo team kubanga mwogera olulimi lumu vaayo otuyambe ku Boss Mikyo team omuddemu mu lulimi lwammwe njagala okwebaza kubanga bwe bavuddawo byagendedde ddala wala ne bayomba n'okuyomba nga baneeganye Salimu Sale yali emabega waakyo Salimu Sale yali emabega waakyo Salimu Sale yali emabega wa Boss Mikyo team era yamuwadde obukadde 50 obukadde obwa 50 bwe bwabalwanyisiza wali mu okugabana kwaganye ne batandika okukubagana nga omusimbi gubakyankalanyizza akantu ako kaliwanga nkanoonya sikalaba aka Boss Mikinga sikalaba kyemanyi mwakalabye dda mujja kanoonya mujja kalaba bwe mubanga temwakalabye mukanoonye mujja kalaba kuba wano kambuzi so noonya enamba ya omwana ayitibwa Joyce ebisigadde nja mubuulira ekirala ekiriyo njagala muwulire ekigambo kino Museveni bateesa okukola obulumbaganyi mu kivulu kya Saha ng'ennaku z'omwezi 24 Museveni n'abatujjube bateesa okukola obutujju mu kivulu kya King Saha erugogo nkiddamu olwaliro ennaku z'omwezi 20 Januari 2025 Museveni ateesa okukola obulumbaganyi mu kivulu kya Saha erugogo bwe wabaayo ekintu kyonna ne wabeerayo bomu erugogo tebabalimba mbuno simanyani no Museveni yagenda okubanga yakikoze Museveni yagenda okubanga yakikoze Programu etandise bweti
waliwo engombo bannabyabufuzi batera okujogera ennyo nti ojjukira Ben Kiwanuka Buganda ati yawagira Ben Kiwanuka biki ebyo. Oweekitiibwa Ssemwogerere teyabyogerako. Oweekitiibwa Ssemwogerere yali mugasi. Ensonga eyo nno nkulu kubanga bannabyabufuzi bangi bajogera nnyo entakera. Ate singa ssebo weefumiitiriza nti abantu abo abajogera si be bayagala ennyo DP. Abalala sinaba DP. Naye nga boogera nnyo ekintu ekyo. Naye Oweekitiibwa Paulo Ssemwogerere teyakyogerako n'akamu. Ate nga tewali yali asinga kumanya Ben Kiwanuka okusinga Ssemwogerere. Kale abantu abamu babuukira bibuukire nga tebamanyi. Naye ate nga n'ebigendererwa byabwe si birungi eri DP. Njagala mwegendereze nnyo abo bonna ababyogera. Ki kye bakoledde DP, ki kye bagyagaliza. Tebagaliza DP bulungi, tebagaliza Bwakabaka bulungi. Naye Oweekitiibwa Ssemwogerere si wali. Okuva 6 Oweekitiibwa abadde mukwano gwa Ssaabasajja. Era nga ayagala nnyo obumu mu bantu be. Ssaabasajja yatugamba nti tuleme kuleeta byabufuzi byawukanya mu bantu. Era ebyobufuzi byaffe bireme kubeera nga byabigo. Tuwuliziganye bulungi bwe mba nga temukkaanyiza ku nsonga ate luleme kufuuka lutalo. Njagala nnyo okusiima enkola ya mukadde waffe Lukwago oyo kubanga Lukwago y'omu era atakkiriza mbiri bye baayogeranga ebyo ebya Ben Kiwanuka. Naye munnabyabufuzi ne bw'obanga oyawukanye naye ate si byakwatagana bitogi. Juzi waliwo omukolo gwe naliko kolumu nga Lukwago alimu baayawukana nabo mu birowoozo. Naye ne bamuwa ekitiibwa bulungi, n'ayogera ebigambo bye bulungi, ne bamukubira engalo bulungi, era n'atambula bulungi. Nga ndowooza nti byebyo by'obufuzi bye twetaaga mu Buganda ne Uganda. Wano we tugenda tujja kwetaaga obukkakkamu ate n'obumu. Naye nga tukyalina obulimu okusiguukulula effutwa n'obutamanya obwagala okusiigibwa mu Buganda ate n'okwawulaabula mu bantu baffe. Ebintu ebyo mukadde waffe teyabikkiririzaamu. Era tuli mujjukira olw'okubeera mu Zaŋŋanda. Tulina omulimu ogw'okuzimba obumu. Obumu buno bwe bujja tutuusa ku ebyo byonna ebiruubirirwa byaffe. Era ebyo ebyali ebigendererwa bya munnaffe. Ebyo byabadde mu kwabyalumberwa Ssemwogerere. 1. Oyo Wasajja. Mmwe bwe twogera ebigambo nga tumanyi. Mukama atuwadde ekisa okuyingira mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Wasajja ebigambo byayogedde bimu ku byo mubiwulidde bulungi. Ng'alumba. Wasajja njagala nkubuuza ebibuuzo bino nziremu. Mu 6 Mmengo yawagira Ben Kiwanuka. Mulaba amazima bwe galuma. Lwaki kibaluma bwe kiba si kituufu lwaki kibaluma? Mmengo yawagira Ben Kiwanuka. Toyagala bya bufuzi bya kwawula yawula. Museveni juzi bwa paralyzinza Abaganda n'amala gw'Abaganda bonna n'abatta n'awamba n'asiba natta emirambo ne bagisula ne ku makubo abaana ne baboocha paasi ne baba deforminga. Mpayo statement yo ng'olwanirira abaana ba Buganda. Wasajja tuwe statement yo kukulwanira okoze ki kukulwanirira abaana ba Uganda aboogera ffe babi abatemula be balungi ovuddeyo kufa aboogera. Njagala otubuulire oli atutemula wayogera ki walwanirira ki nga Buganda eri paralyzed? Ekyo kigambo His Excellency ye yakyogera era gw'olumba bulijjo tubagamba mmwe bannayuganda kambabulire eddagala erikawa lyeriwonya. Buganda mmwe abafera abali e Buganda twabagamba abali e Mmengo tugenda bawe eddagala erikawa mujja kuvaayo wallahi tujja nayogerawo ne mbagamba ne bwe muneekweka mu kanzu ya Ssaabasajja Kabaka tujja basokoolayo. Ne bwe muneekweka emabega wa Namulondo tujja basokonkola emabega wa Namulondo tujawula ku bafere. Twabagamba Nnaabagereka yakwata ekisaakaate kya Buganda n'akitunda. Yakutte Mukamuwoozi
namuleeta okuggalawo ekisaakaate mukamuhozi mu Buganda mu Luganda olutufu ne mu kalicha mukamuhozi mama wa muhozi kitaawe gye yawasa omwana gye yawasa kitaawe gye yawasa muganda wa mama we muhozi gwe yawasa kacha abantu abalina kalicha bwekyo mukamuhozi wamulese mu kisaakaate akoleyo ki twabagamba ekisaakaate bakitunda enkuuka juzi byagenzo vayo tutalumbuye yasoko bitugamba biri confirmed enkuuka bagitunda emisinde bagitunda Mayega naka akasajja akabadde koogera kawasajja kasajja gusenga wafira mu nyanja Buganda yawagira Beni Kiwanuka simwe mata Beni Kiwanuka simwe mwavira ko kuta Beni Kiwanuka simwe mwamulyamu olukwe simwe mwamulyamu olukwe labayo gundi mufere munne obutakanyo bwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo abamba wawe bali obutakanyo bwo wafuna ensonga lwaki wabajjawo abamba wawe bali tewabalabye juzi wogaye tuwalabye kabaka ngalimu dabo bufere abaka wogaye tuwamulabye ngali mu lubiri ku nkuuka abamba watu wabalabye ndoza abamba naye omumbo wooli eya lete ekyobulima navumye kabaka katikire yaliwo yamugoba bamugoba mwezi nga gwa kusatu awo nga bimaze okuvaayo nti yali alimba owulira obulimba bamugoba sinze abamba jakwata abambo wanaabasiba ebikwabi babulira abantu tebagala ndoza kulaba babibombola nga basemberedde abantu bamala gwogera nagende Netherlands oli naabuuza nanyinza kulaba baganda lwaki kabaka bamantike gamukuuma ne mugamba nti ensi gy'olimu okimanyi nti ekulirwa kabaka omanyi Netherlands bwa kabaka ne mbabuuza wana Ebungereza Netherlands abakuuma kabaka si baamaje Ebungereza abakuuma kabaka si baamaje president wa America abamukuuma si baamaje okujjako abantu abamala gwogera mu mulembe guno gwe tulimu oyinza okumisa kabaka amafumu kabaka omukumisa amafumu nga jo bakubya abantu amasasi ababadde babba mwabiwulidde ababadde babba bayine mundu babye nyoko kati kabaka tumukumise babye nyoko namubuuza gwe kikwambaza engatto ki bajjajjaffe bayambalanga engatto n'atunula wansi n'atunula eri ebyo byakumala gwogera era noza byakubalaata nti tebagala bamaje bagala bamukumise eki abambo abalina amafumu tolabana beringa ebyokuzannya abaffe tetusobola kubatendeka abaki abambo ne tubawe emirimu ate kati awo ebanjawulo ki kati mbuulire enjawulo bwentendeka lubega mu byamagye n'ebyemundu nayakwate emundu nabo bonna bakuma kabaka baganda bajjudde naye omanye abantu buli omu ayagala okuwulirwa alabike nga alina ekirowoozo kyaleese lwaki abambo bwe bakuuma kabaka baani abandi mukuumi nti lwaki abamagye bwe bakuuma kabaka baani abandi mukuumi abamagye balina okukuuma kabaka kubanga era bakabaka bonna bakuumi bo bamagye mu nsi yonna naye kabaka Muteesa bamukuumanga ye abantu babuuza Mpuuga nti gwe wa negotiatinze twawulidde mmwe yagambye wa negotiatinze okujjayo abasibe n'agamba bwe wabaawe yakikoze ajje atubuulire kiki yawaddeyo ekyokubiri awo tusoke tumuteerewo red carpet tumucelebrating naye nga si yenze gye byetoolodde gye byaggukidde ng'agamba abaana bwe nalaba ku Segirinya n'engena n'enjogera n'abasajja Segirinya ne bamutanze Nateesa kati Mayiga wulira Mayiga n'ako akasajja ako kagundi kawasajja bali bwe bati Mayiga twawula okukuuma kabaka n'okuwamba kabaka abasiba abali eruzira bakuumwa mundu si lwakuba nti babedde naye bannange Mayiga oyina akatwe kyogamba n'abasibe be baleeta mu kkomera nga baliko emmundu be bakuuma emmundu eziri eruzira bakuuma babitiibwa kabaka yavayo mu bigambo bye n'ayogera n'agamba tetulina buyinza emirundi mingi tuwulidde Museveni ng'ayogera message ezivvoola kabaka ffe tuli ku kyakuwamba bakabaka baffe ne mubamalamu ebitiibwa Mayiga twawula okukuuma kabaka n'okuwamba kabaka bye twogerako tubimanyi wakwata abambo wano basiba episode ezo gundi twazikola wano era information eyo kulwakuba sagala gigenda wala waliwo ebitagira bulungi n'abantu be mwasibirako
abantu b'emwasi baawo abaaliko waliwo nnebe twayogerako nabo nga bali mukomera ku Odi Kampala ne bawa abapoliisi ennamba yange bagamba mugireke twogere negine mutukubire ku nnamba eno tubabulire era bwe mwamanya bwe nayita information ye yeva mukomera ebyaddako saagala byogera kubanga biri wakati wange naabo be nayogera nabo mbimanyi bulungi ebyaddako awo wasiba abambowa ba Kabaka juzo omusajja yadduka eyali akuuma Kabaka byonna byavaayo ne byogerwa engeri gye mwali mu mugambo okolamu Kabaka byonna tubimanyi temutuyita basiru twogera ku kintu ky'okuwamba Kabaka abo ba tormentors ebyo byosinikasirika ebinnyo mbuno nowe Bungereza amajje g'Ebungereza agakuuma Kabaka gatendekebwa nga gakuuma king oba queen ga bwa Kabaka bajja era okay babatekamu ebyokubatendeka naye nga bali kalicho bakolera ddala n'emizizo gyennyini egiwedde emirimu bakolera ddala emizizo gyennyini egiwedde emirimu era bagoberera obulombolombo n'ennono ebyokukuuma queen oba king abaali mu Bwakabaka ffe twogera ku ky'okukwata Kabaka waffe ne mumufuula omuntu atalina mugaso mu bantu be gwe Kamayiga gwe ne weereeta ne weefuula Kabaka nkugambye bano batambula babiri era twagala twogere bino bamafiya abali emengo wewawomba kakasabye mwakola Beni Kiwanuka temujja kubikola Beni Kiwanuka w'omulembe gwaffe guno kubanga bye mwakola luli byonna tubimanyi kyova olabanga tubagamba bwe kibanga obwakatikkiro buweereza oweereza Baganda bakugobye bakugamba bakugobye bakukoye bakugambye linda obucupa bwa bajjo lindako ene time lindo obucupa bwa bajjo gwe Mayiga ogenda kuba oli ku mukolo ogumu tugenda kukuba bimu buveera oli okotegere lwaki tova ku bantu bwe baba bakoye lwaki tova ku bantu gwe Kasajja gwe Kawasajja njagala otubulire Wasajja Mengo yawagira Beni Kiwanuka bwoba banatero history gwe twogera mufu jangu otubulire temwaleka wa DP Mengo teyaleka wa DP nekola omukago ne UPC temwakola ekibiina kya Kabaka yekka ne mugenda ne mukola omukago ne UPC musobole okuoverpowalinga DP ne mukola omukago ne mukola alliance musobole okukola government yammwe ne UPC bote Beni Kiwanuka n'abagamba ekyo kyemukoze kigenda baddira bote najja n'abamalawo bwoba gamba nti ebyo bya bulimba gwe Kasajja gwe Kawasajja jangu otubulire history omutuufu gwe gomanya ali atyo simwe mwatuma obote mbuno bwete mbuno mumuwadde ekika simwe mwakwata Museveni ne mumuwa ekika simwe mwamwasimanyi mbuno mukulu wa Mutuba simwe mu Buganda simwe era kati no tugenda ku protectinga Kiwanuka waffe w'omulembe guno Daudi waffe w'omulembe guno Bible egamba mu kitabo kya Ezekiel nti ngenda kubasitulira Daudi w'omulembe gwammwe buli mulembe guba ne Daudi omulembe ogubeera redde Mukama agusitulira Daudi nkugambye Ezekiel tiyalaba ku Daudi oli naye mu mulembe gwa Ezekiel Mukama agamba ngenda basitulira Daudi waliwo engombo bannabyabufuzi batera okujogera ennyo nti ojjukira Beni Kiwanuka Buganda ati yawagira Beni Kiwanuka biki ebyo Wekitiibwa Ssemwogerere teyabyogerako bannayuganda wano nalikolako ku episodes za Ssemwogerere ne mbagamba ebigambo bino bye ngenda okuddamu owulira tetugenda kukwata kulemererwa kwa Ssemwogerere n'okutya kwa Ssemwogerere mwagala kukufuula nkola etukwate never mutuwanira Ssemwogerere yawangula obukulembeze n'alayiranga minisita mutuyita basiru Ssemwogerere yagamba nti bannaye ffe tetugenda kugenda mu nsiko tetugenda kuyiwa musaayi newankubadde batumya akalulu akasajja akanyarwanda ne kakwata emundu ne kagenda mu nsiko ne katirimbula abantu ne kajja ne kawamba Ssemwogerere n'alayiranga senior minister mwagala mutusiige obunafu bwa Ssemwogerere mugifuule police mugifuule enkola y'Abaganda oba enkola y'Abannayuganda
bwabanga ye yawangula kalulu kike kyamulayizanga minister kike kyamulayizanga minister mbu yali muntu mulamu nakola ki mpaayo ekintu eky'omuggundu semogere kiyakola semogere kintu kiri eki kyosobola okugamba nti okudda eno okulizayininga najja ne yeesimba ku Museveni naye ebirala byonna bye yakola yali kawadi teyalina kikolwa kya buvumu yali kawadi kati mwagala obunafu bwe n'okulemererwa kwe mu bitusiige ffe tusikire eryasemwogerere gwe musajja gwe wasajja Muhoozi yayimiridde ku Twitter n'agamba agenda kusalako Kyagulanyi omutwe wayogedde ki nga mutabani wa Museveni agamba okusalako Kyagulanyi omutwe Kyagulanyi ow'embogo tetugenda kutwala kulemererwa kwammwe kubanga twali baana ne mututegeerera bwe twakula ne tukakana ne mutukulembera paka lwe musaanyizaawo omulembe gwaffe mwatutomeza gwe kasajja gwe kawasajja tokimanyi nti kabaka yajja ne bamulayizanga Saabataka kabaka yali alayira mu mateeka kuki mulonda Saabataka Supreme Council kuki mwakomyawo kabaka mwakomyawo Saabataka fobwa obusiru bwammwe bwe mwakola mu mirembe gyammwe tetugenda bukkiriza mu mulembe gwaffe mutuleke tukole ku byaffe bye tulowooza nti byaffe ebyammwe bitufugisizza Abanyarwanda myaka 40 ne mukwata akasajja Kanyarwanda katamanyi kukola ne kakwata bizinesi za Uganda ne kazitunda ne kazeeguza ku busente obutono Museveni alina refugee mentality Museveni yayingira e Uganda nga baweebwa buyambi ne bajjaawo mu kisenyawo nga ku AIDS center ku social center awo we bafuniranga obuyambi ye ne bazadde be ebintu byonna ebimwongerako byonna byali mu Bulange House simanyi Buganda House simanyi Bulange House bwe yamala okuwamba nga atuuse mu ntebe eyo ennyumba yonna yagyoca nga atta bimwogerako temubimanyi gwe wasajja kasajja ng'osongola akatoka kulima ensenene ya mwebe nakwata ebyafaayo byabwe byonna n'abyokera mu nnyumba eyo Museveni alina enkola y'abarefugee ey'okusabiriza n'olwaleero alina gavumenti etakola esabiriza busabiriza eggulo yabadde Dubai ng'agenze kusabiriza obulamu bwe bwonna kusabiriza kubanga alina refugee mentality mu nsi yonna ffe tulina gavumenti etakola naye ngeri extravagant esaasaanya okusinga ekintu kyonna kiwali olowoozezaako wansi w'enjuba kati nze mbuuza gwe musajja gwe ayagala ebyobufuzi tuweeyo ekintu kimu kye wali ozzeeko n'olambika gavumenti n'ogigamba gavumenti ekyo ekintu mukikutte bubi mwandikikutte bwe muti mpaayo olunaku lumu lwe watereeza gavumenti ky'ogamba Museveni byonna byakoze byonna bituufu akuletako wano olutwe tukoye okutumanyira tukoye mutuleke naffe tukoleko ku nsobi ezaffe ez'omulembe gwaffe tubonaabona na nsobi zammwe igwa akasajja akaganda walekawo abawala abaganda n'ogenda n'owasa muwala wa Birekeraawo Omunyarwanda gwe omulangira wa Buganda agamba mbu oli mulangira wa Buganda n'ogatta omusaayi gwo n'ogw'Abanyarwanda n'owasa muwala wa Birekeraawo kati enkya senga problemu ejja wakati eyo nga tutambula Buganda nejjeefuna kabaka nga ava mu musaayi gwo olaba bw'okwata Namulondo n'ogi w'Abanyarwanda senga wafiira mu nnyanja kasajja gwe senga wafiira mu nnyanja nkiddamu senga wafiira mu nnyanja kano ke kantu ka bosi nikyokimu kembadde nena kembadde mbalaga babadde bagenze gabanaawo obukadde 5 kye bwaleese laba abamagye babaddeyo mu background abasali musale We are going to leave it for you, no problem. You people take it all.
If we are not going to be part of the thing, nobody will take it all. We are not the solo, one family coming to lead us. Never. The most corrupt. The most corrupt. Even the dancer is here. The dancer for his friend. The dancer is here. They can confess. Guys, don't you call me. Mutanga, where you way? Where you way, Mutanga? We came a long way. We have been bagenze wasali musale nga bagenze ku complaininga mbu nabo bayimbi naye sente zonna nziwa bayimbi abe Buganda kyechaba tutteyo kati ne baba wa script erije yakoze bwe bamaze ne baba wa sente baba wadde miliyoni aga zeze zibekubya era bamaze balaba mbaka ground baba Malabi. Olabi. Olaba bamaje. Museveni yagamba omwana oyo Joyce alese ekizibu muwacholi era Joyce omuliro gogwe wakuma va mu birala byonna jangu oyogera olukyoli lwonna olumaleyo n'olulango fe tujja tambuza message era webale nnyo webalire ddala neyo nayo nvuddeyo gwe wasajja gwe bwe byobufuzi bya Lukwago Somazabana n'abavubuka balamba Lugahara atubulidde ti ebigambo ebize biwandikibwa ku kibanja ky'omukutu X w'omuduumizi w'amakiika Uganda General Muhoozi Kainerugaba si bibye kubanga waliwo abakiwamba bayitibwa hackers kati onagamba nti Muhoozi atega ekitiibwa mu nkola eza gavumenti kuna eddembe ly'obuntu kale tayinza kuyisa lugaayo mu bitongole bya gavumenti omuli ne paalamenti ono awakanyiza n'ebize byogerwa nti Muhoozi yeweesenga bajja okuteeka Dr. Kizza Besigye mu kukalabba katubirabe Dr. Narasabiti wedde ababaka batula kakiiko k'ebyokwerinda mu Parliament bayiwa olukiiko amagye g'eggwanga mwe galina okwanjulira byegeetaaga bitekebwe mu mbalira y'omwaka 2025-2026 nga kino kyaddirira omuduumizi w'amagye General Muhoozi Kainerugaba obutalabikako mu kakiiko kano. You appear before this committee on Monday at 9. We expect that you be fully constituted with the Chief of Defence Forces. Okusinga ono bali baagala atangaze ku bigambo by'obusagwa byazawandika ku kibanja kye kya X bwe yatuuka n'okutegeeza nga bw'ateekateeka okuwanika Kizza Besigye ku kalabba. So tusazeewo nti alina okujja asobola okunnyonnyola eggwanga ku ebyo byawandiika kutemula bantu kusiba bantu kuwa oda zitaliimu omusajja omufumbo njagala Beyonce okuswaza ekitiibwa ky'amagye ge tuwa ssente empitirivu ennyo. Mu nsisinkano eno minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth yasambajja ebigambo bya Muhoozi era n'ategeeza nga bwe bitalina kakwate ku ministry gy'akulembera. We don't manage its handle. It's not an official matter. It's really personal, as you say. And I would be glad that when he appears in person, he answers those personal. Kyokka bino olwagwa mu matu ga Muhoozi n'ayita ku kibanja kye kimu n'ategeeza nga bw'atajja kulabikako mu maaso g'ababaka bano nga bino yabyolekera mu bigambo ebirengeza n'okunafuya Paalamenti. Kati minisita w'abavubuka balamba Lugahara era ng'aludde ng'akkaatiriza ebigambo bya Muhoozi agambye nti ebizze birabikira ku kibanja kya Muhoozi ekya X si bigambo bye kubanga ye musajja ayagala ennyo eggwanga era akkiririza mitendera. I don't think they are his and they are not his because he knows his role. He's a very respectful person. He's very patriotic. He's very loving and he's a patriot. A patriot, you love your country. If you love your country, you respect all structures of your country. Ono akakasiza nti buli kiwandiikibwa ku kibanja kya Muhoozi si kikye kubanga waliwo abantu abakiwamba bayite ba hackers nga kaakano be boogera kalebule aleeseewo akaleega bica mu bantu. That my principal's account was hijacked by stupid people. They hijacked his account and they started using it stupidly. So up to now we are still trying to recover it from the hijackers, but we have not yet received it. We are still reporting to X to find that the hijackers are netted and we recover our account. Olunaku lw'enkya amagye g'eggwanga gasubira okudda eri akakiiko kano
akakola ku byokwerinda kyokka okulabikako kwa Muhoozi eri akakiiko kano kukyali kwa kubuusabuusa. Nabadde nabyogeddeko I think yesterday. Mwe kambabuulire emirimu gye mukola mu nkyukakyuka togiyita gya kusaaga. Nabagambye bwe babanga batandise omenya buli tweet yonna Muhoozi gy'akola asooka okukomentingako ye Balamu. Era bali aba Museveni ali mu kubatwalaganya aba. Museveni yabagambye ngenda kubabulako wano mbule bubuzi siriddayo kulabika. Naye mujja kutegeera nti mmwe mwakola problem kanjeveewo wano. Museveni yagambye talina ssanyu lyasuubira mu maaso. Teyeesunga ssanyu ate n'ennaku. Byonna birabye. Asuubira y'ekinkomerero. Enkomerero y'obulamu bwe. Yagambye asobola okugyetuusaako n'ababulako ne bataddayo mulaba. Yagambye nja kukwatamu ebyange embule. Weewaawo bwatyo bwe yakyogedde. Kati bwe babanga ekyamazima oyo omwana ebyo yabyogera kubanga abeera awo ne yeewulira nkugambye ne bannaye Senga Uganda ye yali super power nga ya America ensi yali bonyebonye. Oba yo mwana Senga yabadde Russia nga mutabani wa Putin. Olaba mutabani wa refugee naye ajoga bwatyo. Senga abadde alina kyali naye wulira olw'okuba abaana mwogera ne musunsula ensonga ne tukola ebintu kati olwaleero bw'aba siye yabiwandiika olwaleero aze mu parliament. Olwaleero aze mu parliament. Kale bw'aba nga yagamba nti nga bamuwaayira yatambula ajje mu parliament bamusoye kajoji w'ebibuuzo tulabe bw'anaabiddamu. Kubanga bw'atajja kitegeeza ye yawandiika nti sijja kujja. Bw'aba siye yawandiika ajje. Bw'aba siye yawandiika ajje. Kati mu bannayuganda temuddayo kutya. Gw'osobola okuwandiika ekigambo ku handozo zonna. Kuchanozo zonna nekibeerayo nga tokyejjusa naye ye amme komanda yejjusa ne bye yawandiise n'okubyegaana n'abyegaana kati mumutyako ki nga atya ne mmekamba bwe tewaliyo kintu Museveni kyatyanga bantu tewaliyo kintu Museveni kyatyanga bantu era senga tutula ne tukola ekyaffe kye tulina okukola ng'abantu weewaawo Museveni tasula nawo. Katolo kuba tulina social media tusobola batuusaako ebirowoozo byaffe tusobola okwogera ne tuba yenje bulabona ne tubasusumbula ne basigala bulere kati batuuka n'okwegaana bye bawandiise kati temwemalaamu maanyi mu bintu bye mukola. Abo ba Museveni bali bamanyi nti bwe bulituuka bwe buti tuli bate tutya Museveni ffenna yali ajagala kututeekamu NRM. Tewaliyo kintu Museveni kyaleeta NRM n'ekiwakanya. Era Mukama yabazire kulwa Kyagulanyi Ssentamu kubanga luli ne opposition yali ya NRM. Nga byonna babikola mu kwagala kwa Museveni luno bukyanga lubanga lwa mingi NUP ye tuleetedde jjo nalabyeko ani yakyogedde yabadde ani ku bagundi abo mbuno NUP mbwekintu gundi kye yakoze ekibi Muwanga Kivumbi kwe kumuwa obukulembeze bwa okubeera deputy wa His Excellency mu Buganda ate ku muzindalo n'ayogera ng'amanyi n'ayogera nti amanyi era asobola era biki mbwekyo mweni UP tekiriyo mweni UP ng'oyagala obbeerayo toyina kuwandowoozayo. Abo bonna ababyogera His Excellency yagaana ndowooza zaabwe ez'ekisiru kagundi ke kabyogedde kano akakwerege kano kagundi kano kaveeve endowooza zaayogerako ze zino saagala kwogera byamani leero ne kambyogere. Mpuuga bw'amala okwekobaana ne supiika ne bajjawo omulundi ogwasooka ne baggala ofiisi ya komishona wa palamenti erimu Honorable Zaake. Bijirwa yakwata abantu awo mu Busoga. Mube yatwala mwalimu bano kati kambalage nti n'emagere nnyinayo drone gyeri eriyo Mpoma satellite. Yatwala Swengere. N'atwala omwami waliwo omwami ow'ebusoga omuvubuka mumpi bwati bamuyitaani bannange mwerabidde. N'atwala Pastor Muwanguzi. N'atwala ani n'abaporota n'abagamba kakati bannange tugende ewa His Excellency tumusabe naffe kino ekifo akituwe ekifo kino akituwe ekya Zaake nga bwavuddemu taddamu kironderamu Muganda akituwe akiwe manje eri kye baakutika ne bavuga ne bagenda emagere bayita mu Swengere kubanga bamanyi nti Swengere bonna nno nga bakkiriza bonna bagamba tugende nga Swengere akubira president
njagala kujja tuyogeremu awo ko president jangu mujje tulina ensonga zaffe mujje nga bagenda emagere bane bagenda kumbuza mwe abimpa nawe mpoma state bwebera ba mu state house sobola kulaba magere nga batuukayo president agenda okulaba bwati nga luseregende bazze mulimu abantu abakulu mulimu baki nga president agamba nga batera wali nga babategesa tekera wali nga batula wali nga president atula nga bayanja nsonga veve yani tomanyi Mr Veve tomanyi omusajja yakulanga ekiteteyi kya veve naye nga president awuliriza nsonga kakati munaye nga zaake bwe bamugobye tubadde tugamba ekyo ekifo kituwe Busoga kubanga kijja kulabika bubi ate okukiza mu Buganda nga ate ne Busoga inayo MP kakati ffe tugamba ekifo ekyo office ejo juwe manje eri kye bakutika president n'abatunulira waati n'abagamba tetugenda kukolera ku ntoli za Museveni ekifo ekyo bwe bagaana zaake okukibeerako office eggalwe sibe batulondera office eggalwe era olwo nga bamaze okubala kye bakutika ne bijirwa bamaze okubala nani ne speaker naye bagenda okugendayo nga president information yagifunyedde okuva mu Ssembwa ne iso era kimanyi bulungi nti oyo omukazi akolagana ne speaker ne bijirwa olw'okuba bipolisi bye baleeta n'amagezi bye baleeta bagenda obireeta byonna nga biyamba Museveni nga abiraba bwati kati nekyo nakyo nkyogedde n'emagere bwe muba mwetereze bulungi mujja kukwata mu liiso lya kamera yange awo emagere mugire bulungi kuba nawo ndabawo mu NUP tebogera bw'oba oyagala okuwangalira mu NUP ng'oli muganzi olina okuba nga toyogera towa birowoozo olina okuba nga oli musiru NUP ekyasoose okutuddiza obuyinza obw'okweyogerera weewaawo bukyanga njogera wano ku internet NUP oba secretary general oba president oba omwogezi oba ani teriyo yali ambuuzizza nti wire lwaki oyogedde ekigambo ekyo weewaawo mu Mukama waffe Yesu ate teriyo yali ampadde kintu nti ensonga givuge bwe oti never olunaku lwali olu nalwo nsobola oddwogera lwali lutalo lwange ne mama wange oli gwe mutegedde oli nga tubagana emisakuzo giyitingana lwe lunaku lwe nafuna position eyo ne baŋŋamba ceasefire olu ne baŋŋamba mama omukubye emisakuzo yenna omwabiza omutwe ceasefire lwe lunaku lwokka lwe nafunako ekigambo kyabwe olu ate nalwera bwe mbanga ngudde ddala nsobola n'okwogera nigwe nayogera naye naŋŋamba ceasefire kulwakuyo sijja ngina nenjogera egundi ebyo ebintu waliwo olumu Pastor Kayanja yali ayagala kuntubanaganya bandawe omwana yagwedda lwajja kujja ku video agambe Kayanja yankubidde ne mwamuloza ze sina magezi nagamba omwana oyo bannange mbaza kuyogera naye bannange omwana era olunatuuka bwati akawungizi nagamba gwe Kayanja wankubidde kati atawo ne Museveni naye ambeere bubi kati gwalamanyi gwe Kayanja mbuno sibitegeere nze leka nsembyeyo kino omanyi mwe mundabanga nze mbuno ndi weewe nze siri weewe ate ebyo bye binkumi okubanga tebamanyira ebyo byokujja simanyi bagamba twandale tumugenda oyo omwana ajja kunjabya waliwo nejje n'omwe yagamba omwana oyo njogere naye omwana oyo kakala bannayuganda bonna benyigire mu kwekebejja enkala z'abalonzi okutandika olunaku olw'enkyakya okukendeeza obufuzi bwonna obwandyetolese mu kulonda kwa 2026 okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda enteekateeka eno yakubeera ku mutendera gwa miruka okwetoola eggwanga lyonna okumala ennaku 21 okutandika n'enkyakya kitegedde nti kaweefube ono agendeddwa mu kuyamba abalonzi kwakasa ng'amannya gaabwe gakyali ku nkalala okuwandiisa abatalondanga ku nsonga n'abaagala okukyusa abalonderwa nabo baakubanga bayambibwa katubira olinga okulonda kw'eggwanga lyonna kusemberera akakiiko k'ebyokulonda kabakana n'omulimu gw'okulongoosa enkalala z'abalonzi omuli okuwandiisa abalonzi abajja okunojjolamu abaafa okukyusa abaagala okukyusa be balondera ko n'ebirala
mu bufu bwe bumu ng'okulonda kwa 2026 kusemberera olunaku lw'enkyakakiiko k'ebyokulonda kalutegeeza nti katandika okwekkaanya enkaala z'abalonzi okuzijjamu ebirumira. Ayogerera akakiiko kano Julius Muchunguzi atuwulidde nti omulimu guno bagenda gukola mu ngeri ya lwatu era nga bakusooka kubuulira abantu ebifo ebituufu we balina okukuŋŋaanira. Parish supervisors ne sub county supervisors bagenda okuba nga bakubiriza abantu mu byalo byabwe nga babagamba nti mukungaanire wano mu bifo ebiri public nga ku butale nga ku trading centers nga ku masomero. Newankubadde abantu baze babuusa amaaso kaweefube ngono Muchunguzi agamba nti okukebera enkaala z'abalonzi kikulu nnyo era nga kikakata ku buli munnayuganda ali mu myaka egironda. Kuba bw'otabeera ku lukalala tosobola kulonda, bw'otabeera ku lukalala tosobola kwesimbawo, bw'otabeera ku lukalala tosobola kufuuka agent, bw'otabeera ku lukalala tosobola kuleeta kwemulugunya kwonna bw'obanga olina okwemulugunya kukwata ku pulu. Nti buli kulonda abalonzi beemulugunya ku ky'okutuuka mu bifo we balina okulondera ng'amanya gaabwe tegaliiwo. Muchunguzi agamba nti okukyusa abalonderwa kikkirizibwa wabula ng'ayagala okukikola aliko by'alina okugoberera. Kyokka alina okulaga nti mulonzi ali ku lukalala olwedde, so ajja kuba ng'aleeta voter slip ye gye yakozesa ku luli oba polling station gy'atambulirako. Ekyokubiri alina okuleeta ebbaluwa ya LC oba jiso ng'eraga waava ng'ekakasa wali waava nti yaliyo either yali mutuuze oba gy'abeera oba gy'asibuka. Eri abalina okwemulugunya ku binaaba mu nteekateeka eno Muchunguzi agamba nti ensonga zaabwe zaakuwulirizibwa. Akakiiko k'ebyokulonda kajja kutimba enkalala ezivudde mu bino bye tugenda okutandika enkya. Mu display eyo abantu balina omukisa okuvayo ne bagamba ono mufu, ono yafa atacyaliko. Erinnya teriri wano mu kyalo kino, ono mugwira. Exercise ezo ejja kubeerawo. Gyebavuddeko waliwo bannabyabufuzi abalaga obutali bumativu olw'ennaku 21 ze bagamba nti ntono bano Muchunguzi abaanukudde. Sikiwa nti kiyamba nga exercise tenatandika ne tugamba nti obudde butono. Tusinziira ku ki? Tusinziira ku ki okugamba nti obudde bubadde butono? Katusaba buli omu abeebiina by'obufuzi, abeebiina bya nakyewa, bannamawulire, bannaddiini, buli omu alina kyalina okukola mu exercise eyo. Ekyalina okubuulira abantu okubagamba muveeyo exercise etandise. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda abantu abawerera ddala 1,200 be bateereddwawo okuyambako mu nteekateeka y'okuzza obuggya enkaala z'abalonzi. Kati emyezi enkalala z'abalonzi mbulwaniro batandise ozitimba. Mmwe bannayuganda tetuva ku mulamu omukulu ogw'okuggyako Museveni. Okulonda okuwe 1 kasooke ku kyendaga muntu. Bannayuganda waliwo ekintu abasajja abo kye batayogerako. Parliament tekyogerako, Electoral Commission tekyogerako, bannabyabufuzi baganja okyogerako. Ensonga y'endaga muntu nkulu. Ensonga y'endaga muntu nkulu kubanga endaga muntu yegenda okulonda. I repeat, system egenda okozesebwa endaga muntu nga eri ngeri expired togenda kulonda. Bannayuganda abasinga endaga muntu zamwe zaggwako. Nakugambye genda buli awali point yonna awali office za NIRA waliwo omujjuzo, waliwo abantu bangi abewandiisa naye abafuna endaga muntu bonna bagwira. Nakugambye genda mu NIRA, genda erubaga waliyo n'aba Eritrea abali mu office z'okuwandiisa endaga muntu. Buli munyarwanda ayina endaga muntu. Ebyo bye baleeta wano mu mawulire simanyi mbulu nno baba ma passport. Nkugambye buli munyarwanda ayina endaga muntu. Ate n'abo abayomba balina passport. Naye bateekawo ekiboozibozi mulowooze mbu Museveni alwanyisa abanyarwanda mbu tebeeyagalira mu Uganda. Ako kakodya ak'ebyobufuzi ke bateeka wano kungulu mugenda kutuuka ng'ekyuma kibawandula nga temusobola kulonda olwa okubanga ID ziri expired. Nkugambye bwe ziba ID teziri expired, twala ID yo osazise layini olabo baba n'agikuwa. Genda mu kintu kyonna kwata ID eri expired ogende mbwe oyagala simanyi mbuno oguze ettaka oyagala land title olabo baba n'akuwa title. Genda olabo baba n'akuwandiisa mulandizi ng'oyagala land title ng'endaga muntu yeri expired. Gendayo. Akakodyo bakatezaawo obululu bwonna ng'olina endaga muntu eri expired kimanye. Abe-Ethiopia balina endaga muntu, Aba-Eritrea balina endaga muntu, Abanyarwanda balina endaga muntu, Abasudani balina endaga muntu eza Uganda.
ekirala Electoral Commission yebevunaanyizibwa ku kulonda okulonda okuwedde tulina abaana okulonda okuwedde nga byabakama amaze okukwata certificate amaze okususula His Excellency Kyagulanyi agambye genda onoonya akalulu bamukwatira mu maaso ga byabakama ne babakuba ssennyonyi ne bamuyuza empale ne babakubira mu maaso ga byabakama talina kyeyakola naaka bakwata abaana baffe n'olwaleero ekisanja kya myaka 5 kino kiggwako abaana baffe bali mu makomera olwakalulu akaggwa mwagala kutwalayo baana balala waliwo obulenzi gutera kubeera ku TikTok eyo gwatandise oba gwe gumu ku gwalidde gundi sente za Nsereko gundi bampereza akatambi nga gundi ko gulyawo gundi guyogera gulingo gubatise ebintu mukamwa ayino olulimi lusinga omutwe ogwo obunene guli eyo gwe sijja kuddamu gwe gulenzi gwe oba mwe mwalidde sente za Nsereko naze ne ngamba okulonda by election ye Kawempe tusobola ogikozesa okujjako Museveni mu kinana we yayingira mu nsiko ya focusinga ku kujjako government yakikwata mu kinana mu mukaaga omwaka ogwali ogw'okuddamu okulonda ye yawamba government kuba yali abalanga bya kinana mugumu ebyamutwala mu nsiko bye yalemerako bye yabavunaana paka lwe yabajjako teyakkiriza kuddamu kulonda kugenda mu kulonda kulala gulenzi guli awo gukweka bw'oba teekayo face jangu otulage nti yogera ng'otaddeyo face tukulabe nno yeggwe mumanyira mwenzi sijja kuddamu gwe gulenzi gwe nze leka nkwesonyiwe wamawulira Museveni bwe yali alanga Obote okubba akalulu ka 8 mu gumu teyamulinda kuddamu kubba ka 8 mu mukaaga Museveni bw'aba yatubba akalulu ka 2 gumu tusobola okukalwanira emyaka 5 walowoleza okuddayo okulonda ne tumuwamba kyemugamba eryattisa bali abaafa tubiveeko eryattisa sente za tubiveeko kati nze wano oredde sofa kati wano oredde nina ab'ebimotoka bya petroli n'ebyamazzi abawera 7 abaligestalinze okutuwa ebimotoka ne bw'obyagala kati mbirina ebimotoka bamaze ddo okuligestalinga bambuuza mutwagala ddi era ekimotoka oyagala nkiteekewa tusobola tutya okubanga ffe aba mission 2021 ate nga ffe tutambuza akaluka 226 bali abaafa bafiira bwerere ekyokubanga balanga akalulu tekirina kutujja ku mulamwa ffe tuli ku mission 2021 tusobola mujjako lwe walina okuddamu okulonda Museveni yawamba buwambi gavumenti inzize mbakompeyalingira His Excellency Kyagulanyi ne Museveni akuwe kajjira surprise attack Museveni ze yakolanga militarily His Excellency Kyagulanyi azimukozeeko nabasomesa ku kigambo Masa ne Meriba ekiri mu kuva essula 17 mukama atambuza abantu n'abakomyawo olina kutegeera nnambiro n'omanya nti wano kino kyekyaliwo bw'olaba revolution ya 8 mu gumu efaanaganira ddala ne revolution ya 2 mu gumu ne wano wetuli Museveni baagala kwewamba era tumwewunya nga beewambye mu 225 ono gwe tulimu nga beewambye nga Obote bwe yawambibwa okusooka mu 85 mwe mubadde ki history mumusoma mutya tusobola okusituka kati ne tujjako gavumenti awatali kalulu kyogamba abaafa luli baafa busiru abali mukomera baliyo lwa busiru akugamba abali mukomera basiru tewaliwo ensonga zaabwe tuzitunulidde tutya tetulina ndaga muntu ekyo kimu akalulu akaggwa kawambisa abantu betutammanyiko gye bali gavumenti beerina byayogera nti ebalina esooka ebaleete tugende mu kaluka 226 ete n'abasiba abaliwo bwebanga tekikoze teri kalulu
bweba tekikoze teri kalulu Museveni nga tannaleeta abantu abaabulira mu kalulu 18 Museveni nga tannaleeta abaana bafe abali mu kkomera olw'obbakwata ne declaration forms za president nga tannabata teriyo kalulu tugende mu maaso ne mission 2021 nkugambye ne mu myaka gy'ekinana mu mukaaga kwali kuddamu kulonda kinana mu mukaaga kwali kuddamu kulonda gavumenti bagiwamba kinana mu 5 then nga yo yewambye mu bonga bewambye olw'embeera nga balaba ekintu gye kiraga ne bewamba mwawo nga bagala okudaivatinga Museveni teyava ku mulamwa yali ku mission 1981 nga bwe tuli ku mission 2021 onoolwanirira kalulu kinga tewalonze toyina ndaga muntu onoolwanirira kalulu kinga tewalonze toyina ndaga muntu ekirala Museveni yeteekera kalulu ako nga byonna abimanyi okakasa bw'aneeteekateeka onoositula omutwe nga kati essaawa zino nkugambye agenda kutufugira ku bintu ebi Museveni agenda kuteekawo amateeka amakakali ag'obutujju nga n'omusaayi mugulabyeko agenda kutega bomu mu Uganda nawe wennyini ensise ekukwate ogoberera amateeka g'anaateekawo nkiddamu ekyokubiri atambuza obulwadde babagambye mabagajja nabagamba ku butimba bw'ensiri nembagamba ku monkeypox agambye mu Uganda yonna asinga kubeera kawaala ne bwayiise kitege era yawoninze Kampala Metropolitan naye ng'olwaleero tukyaba kyogamba bwe baba bakubbako TV omwaka oguwedde n'oginoonya n'ogisanga mu mwaka guno nga ye TV yo ddala ogirekayo bw'osanga omubbi alina ebibyo tomukwata olw'okuba yabibba 223 tomubanja mu 226 n'omubanja bye yabba 223 ku bintu ebiri e Uganda bw'oba oli wankyukakyuka Museveni byatukola ebiri mu mawulire ebiri kale bw'oba tolina drones ku ground amawulire gali everywhere abaana bakola TikTok ne bakugirayo ebintu ebiri ku ground oddo otya mu bintu ow'enkyukakyuka munno byayogedde n'otandika okukuba ebyo ate nga nawe oli wankyukakyuka olw'okuba olina olulimi ng'olw'endogoyi wamma tugende mu kigambo mbwe kigambo mpuga kitegeeza untrusted friend wabula gogo kati bannange njikirize njira mazima Katonda waffe Katonda wa Ibrahim na Isaka na Yakobo kwabazo olunaku lwaleero Mukama tugenda mu kigambo kye kitukuvu jangu okosoma ensogi batabani bonna bawalabo kigambo kyo kibe kiramu kibe kutaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu amina mmwe bakitaffe mu Katonda nammwe mulina ebbanja mulina engeri gye mwekweka ne muva mu bintu ebiruma Uganda mulina engeri gye mweraganga mu abaatuuka naye mulina ebbanja ery'okusasula eggulo twabadde twogera ku mungamba mbuno olwaleero vibe ziri wansi good comment nziraba wabaawo ebintu ebibeera emabega w'ebisenge by'amakolero ga waako olumu gwe naye wamalulira twalabye saddaaka eyasanyusa Katonda n'ava ne mu ggulu n'ajja n'ayogera ne Sulemani ne bakola arrangement y'okulembera eggwanga nga kivudde ku saddaaka abasajja ba Katonda basomesa saddaaka okuwaayo ne saddaaka eza buli kika nga baziteeka ku ffe era bo tebalina we balaga nti nabo balina okwenyigiramu mu bintu ebigenda mu maaso mu ggwanga wulira ekitabo kya Hebrews chapter 5 from verse 1 essula ey'okutaano kubanga buli kabona asinga obukulu bwaggyibwa mu bantu ateekebwawo ku bw'abantu mu bigambo ebiri eri Katonda alyoka awengayo ebirabo era ne saddaaka olw'ebibi ekisooka mmwe ayinza okukwata empola abatamanyi n'abakyamye kubanga era naye yennyini yeetooloddwa obunafu era olw'obwo kimugwanira nga ku lw'abantu era bwe kityo ku lulwe yennyini okuwangayo olw'ebibi so omuntu yenna teyeetwalira yekka kitiibwa ekyo wabula ng'ayitiddwa Katonda era nga Alooni wulira
nammwe bakitaffe mu Katonda kituufu tumanyi muyina obunafu ng'abaana b'abantu naye ate muyina omulimu ogw'okukola era nammwe muvunaanyizibwa ku kuwaayo saddaaka ekisooka mujjukire nti Katonda obbalonda okubeera abasajja ba Katonda okubeera abaweereza be yabajja muffe Katonda akulonda kuva mu bantu n'akwawulako n'abaako kyakuwa okukibeera olunaku lumu nali njogera ku ba UPDF ne mbagamba bwe nti mmwe aba UPDF si ffe tuva mu mmwe muva muffe muva muffe abantu musooka kuba bannayuganda okubeera aba UPDF musooka kuba bannayuganda okubeera mu poliisi temukkiriza basiruwaza kubajja ku bulumi bw'abannayuganda n'ebigendererwa by'abannayuganda oba ebya Uganda n'ogenda okola ebyaba Museveni olwaliro bangambye enkambi zonna ekiriyo kya smartphones okukwata ne smartphone mu nkambi kati batandise kuziteresa bweru wa nkambi ne bakusanga ne smartphone ng'oli wa UPDF kati musango mulope kuba tebaagala bategere tebaagala bamanye nkugambye mbadde njogera n'abakyolipi akyolipi abasajja simu batandise zikweka bweruwa waliwo omuntu omu bamutwalidde simu nnya ez'abasirikale azibakuumire ebweru wa barracks Museveni abajja kukumanya naye nzizeyo wali musooka kubeera bannayuganda kubanga obulumi bw'abannayuganda muteekwa okubanga mubugabanako bakitaffe mu Katonda musooka kubeera bannayuganda musooka kubeera bantu nga muli bannayuganda Mukama bw'akulonda okukuteeka mu kifo ekyo toyina kwerabira olw'okuba gwe Mukama akwawulizzaako olumu ayinza okuba nga kituufu yakuwadde omukisa n'akugaggawaza n'akusuumuusa ne weerabira gye wali olira ekikomando Mukama bw'amala obbasitulanga mwerabira bannammwe ab'obulamu buli nga Museveni ajjanga asengula ekyalo nga gw'osirika olw'okuba gw'otuula w'otudde n'otuula ne Museveni n'akutemera gwe n'osirika n'ajja n'amenya ekyalo kiramba nga gw'olowooza nti si gwe omu ku abo be bamenya Bayibuli egambye akulonda kuva mu bantu n'akwawulizaako n'akuleeta ng'ozze kukola ku nsonga z'abantu era naawe olina okuwaayo saddaaka naawe olw'abantu abo nabo tugenda ku saddaaka eyammwe gye mwagala gye musomesa ennyo njagala mumbuulire mmwe basumba mmwe saddaaka eyammwe mugiwaawa bugingo ani musumba wogwo w'ekimu eky'ekkumi bw'otuuka okuvuma Sewadda wano wamuvuma embaliga naye n'akuvuma ebitege enkobogo ne mwevuma ate nga ye yali badde musumbawo omuwa eky'ekkumi n'omala n'omuvuma Sewadda ekimu eky'ekkumi okiwaani Kiganda ani musumbawo ekimu eky'ekkumi okiwaawa mutubuulire mukiwaawa Kakanda ekimu eky'ekkumi okiwaawa Kayiwa ekimu eky'ekkumi okiwaani saddaaka n'ebikiggwa ebibyo biwaani ekisooka muli bakodo temuyamba siwulirangayo omuntu alaajana n'agamba bannange Pastor Kakande nyamba bannange Pastor Sewadda nyamba ye nno Kakande nno ye ayina bye yakolangedde ebya public relations simanyi mbu naakutta abasezi simanyi mbu abasezi bagize simanyi okuvaawa ne bagenda bakolokota ekigere ky'embuzi ekigere ky'embwa ne bagamba olaba simanyi mbu omuntu simanyi mbu nampomera nnyo simanyi mbu nebbina lya ddyo mbu nno omukyala mbu naawoma ebbeere erya ddyo mbu omusajja awoma ebbina lya kkono ebyo ebyekisiru mbu buli omu naamuwa bodaboda simanyi mwana naamuwa simanyi mbu nno obukadde 10 simanyi mbu nno obukadde 2 ebyo ebyekisiru ebyo mbu simanyi ono maama simanyi ayogedde maama oli abantu omuntu awoma kannasyo ako kalimu kammeketu mmeketu ogimanyi twayombiranga bummeketu obwo nga muzeeyi yaguze ennyama wama maama mmeketu wange akantu ako kameka katwa ng'omukazi agamba omuntu awoma kannasyo ako kakati omukyala ebbeere lino erya ddyo lino nga waliwukezza bulungi n'oliteekamu akammonde kati omwami ebbina erya ddyo mutusirwalirako wano ebyekiyani n'abawa bodaboda era ayina akazi kakajubi the man of God has prayed for him now time for deliverance now deliverance time now omusezi he has accepted Jesus to be his personal savior now zamusezi now